Kadama TV tukyeyongerayo n'ensonga bakadaama gye babuuza ddala bakadaama abagenda abatuuse okugenda contract zaabwe ziweddeko n'abali mu lugendo. Waliwo audio yali eyita nga bagamba nti Oman tebakyakkiriza muntu kuvaayo lwakuba ne gavumenti yasazaamu contract. Ebyo mbagamba bintu bya bulimba. Buli kadaama yenna nga oli Oman wadde ensi gye baasazaamu contract olina right okudda mu nsi yo. Olina right okudda mu nsi yo oba waliyo contract oba tewaliyo contract. Example, tetulina contract na Europe. Naye abantu bava e Europe ne badda e Uganda, ne bava America ne badda e Uganda. So, oli takulimbanga nti bakadaama obosi yamugamba nti engeri Uganda gye yasazaamu contract ne Oman babagamba nti mulina kusigala eno mu Oman. Ebyo bya bulimba. Tuzze ku kintu ky'okukebera corona, ekintu kya taxi egenda okujjawo. Twakyogerawo katono nyo olwali tulina omukisa okubeera nga tugenda kwogera ne kadaama eyatuuse mu Uganda. Eyatuuse mu Uganda agenda tunnyonnyola olugendo lwe lwabadde lutya, yasasudde, teyasasudde. Bangi mutubuuza bwe naatuuka e Uganda ngenda kukola test, sigenda kukola test. Bagenda kunsasuza, tebagenda kunsasuza. Emmotoka enzija ku kisaawe airport tax egenda kubeera ya ssente mmeka. Ebintu bwe bityo. Bwe mbeera saagadde airport tax, omuntu bw'aba nnona bujulizi ki obulina okubeera nga buliwo obulaga nti annona. Nabagamba ofunanga air ticket copy n'ogimusukumira n'omusukumira n'ebikukwatako, omuntu atambula bulungi nnyo okuva yonna gy'aba ali najja n'akunona. Then ne twogera ku kintu ky'okuba nga ekya airport tax, ebisale kakati bwe biyimiridde biri ku $10,000 within Kampala. Then bw'oba ofuluma Kampala kisinziira oli, bayinza okuggyako $20,000, 25. Kisinziira distance gy'oba ogendako. So tujja kukozesa kadaama ono nga case study eya kino ekintu, ye ekintu yakitambuzizza atya. Ne neeyongera n'obbagamba nti nno banaye temujja na fake documents eziraga nti nno tolina corona. Bwe banaakukwata n'ekidocument ekyo ojja kusasula ssente nnyingi nnyo oba n'okusooka ne bakukangamu ne bagamba bagenda kusiba. Tokkiriza muntu yenna kuggyako ssente wadde n'omu nti nno agenda kuyisaawo ku kisaawe. Ekisaawe okiyitako mu butuufu bwakyo. Gwe beera na biwandiiko byo ojja kuyitawo. Ate omuntu takulimbanga nti nno e Uganda waliwo ebintu bya karantiini, nti omuntu bw'ojja ate n'olagayo certificate nti toyina ng'oli negative nti bagenda kutwala mu karantiini. Nga kadaama gwe baalimba ne bamuggyako ssente. Ebyo bibeera bya bulimba. Bw'ojja n'ekibaluwa kyo nga kiraga nti oli mulamu, ogenda kubeera ng'oyitawo buyisi. Katusooke tufune kadaama ono atunnyonnyola olugendo lwe lwabadde era bizibu ki oba bwangu ki bwe yafunyeemu. Kosa Mr. Kadama TV obulamu bugamba ki gy'olako gyonna gy'otuusaako engalo. Kati mbadde nyongera okuteesa ku nsonga y'abaana eno rumaze zigenda zitambulatambula ku social media nti abaana buli ajja bamutwala mu karantiini. Nze natambudde okuva nga ennaku z'omwezi 2 ne ntuuka nga ennaku z'omwezi 3 era natuuse kiro. Natambula okuva nasimbula ekkata nasimbula okuva Oman saawa 2 nga 2 ennaku z'omwezi nga ennaku z'omwezi nga 2 essaawa 9 okuva ku kisaawe kya Salaala ku Salaala airport. Then ne ngenda okutuuka ku kisaawe ky'ekkata Doha airport. Ne ntuukayo saawa zaali 11 ne mbeerawo mpaka saawa 6 ogw'ekiro. Then ne nddamu ne tugenda ku gundi ku gate mu zooni yaffe gye twali tulina okuboardingirako tiketi yaffe ne nsimbulawo saawa 7. Twasimbula saawa 7 okuva ku airport e Doha ekkata ne tutuuka ku kisaawe airport Entebbe ku saawa zaali 11:30. Saawa 11 ezo in fact n'essaawa eza tiketi tetwazituusa. Essaawa eza tiketi twali tulina kutuuka ssaawa 1:50 ku airport Entebbe nga z'essaawa ze tulina okulandingiramu. Wallahi ya Mungu zaakyuka. Essaawa ezo zaakyuka ne tutuuka saawa 11:30 ku airport Entebbe. Saawa zaagenda okukoona 12 nga twayiseemu dda
tuli mu butebe bwaffe tulinda batunona nga twayiseemu dda tebaatukwatako mboba batukebera tewali twayita mu buyisi nakukkiri yalinga wali pasipoosi zaffe ntutuyingidde eggwanga nakuwaayo wali bupapula bulaga gundi Kata Airlines ennyonyi erina akapapula keekuwa okulaga nti obadde tolina ttabu. Ennyonyi yennyini balina obupapula bwe ba issuing out ne babagabira nti tolina buzibu bwonna era akapapula ako kaba ka Ministry of Uganda, Ministry of Health nga ya Uganda. Akapapula ako kye kategeeza naye nja kakukubirako bwenaba nteredde bulungi nnyo nakuba kati ndi bize bwenaba nteredde nja kakubirako okalaba we kafaanana okateereyo abaana. Akapapula ako ke kalaga nti oli mulamu bulungi, otambudde bulungi, tolina kikusumbwa, tobadde na kifuba, tolina na ssenyiga, tolina wadde ekiza kikusumbwa mu nnyonyi. Obwo bujulizi ab'ennyonyi yennyini be balina obukola kye be babukuwa. Mbadde nkugamba kati akapapula ako ke bakuwa mu nnyonyi ke kalaga nti obadde otolina ttabu. Ab'ennyonyi bennyini tebaddamu kukekebera naye nze ffe tetwabasanzeewo abakebera, tetwabasanzeewo aba covid tetwabasanzeewo, twayingidde nga tebaliiwo naye nze bampiseeko nga baatuyiseeko nga tuli mu tenti era ffe tebaatukutteko wadde, twatambuddira ddala bulungi nnyo. Naye so kyembadde mpa bakadama bannange amagezi, ayagala okutambula obulungi alina kuyingira, alina okukakasa nti e Uganda ayingirawo kiro, e Uganda ayingirawo ku makya nnyo nga tasukka ssaawa emu, alina okukakasa nti ssaawa emu emusanga Uganda. Abo tebabakwatako wadde, toddamu kusasula ssente era oyingira nga totowa loodi mpaka waka. Airport cab okujja oba ekutwalawa kasita oba ng'oli within emitwalo 10. Emitwalo 10 okujja Entebbe okutuusa e Kampala, emitwalo 10 gyesaba. Airport cab ze ssente zeesaba, wabula mu bitundu ebirala simanyi naye nze banjigiddeyo emitwalo 10 okuntuusa ewaka. Era omwana yenna ajja, forex bureau ziba open e Uganda, ziba nzikule. Era oli ng'ayaga azze ssente ye alina givungisiza ku forex ewa Entebbe n'ayingira. Naye nga wozitwala mu forex endala ojja kubonaabona n'emmotoka. Teri mmotoka zizunga, teri mmotoka zitambula, emmotoka za bulumi okuzifuna, emmotoka tebazikiriza kutambula. Oba okitegeera bwe kityo. Kakati omwana yenna alina okugoberera ebyo. Toli kuwuliza by'abantu musimanyi airport babakwata simanyi biki. Ayingira emisana, abo ndowooza be bafeesinga ezo be basasula ezo ssente ennyingi ezo za covid. Naye ffe abatambudde ekiro tetulina buzibu bwe twasanze. Tebaatuggyeko ssente twasayininze ini ne tudda waffe.